You see abantu abamu tibamanyi nti ekizibu kya Uganda si NRM. Si NRM. Ekizibu kya Uganda Mr. Museveni. Uganda enezenga etawanyizibwa akantu kamu kokka presidency. Tibakulimba nti kintu kirala presidency kubanga buli kimwe ekikolebwa kyesigamizibwa ku presidency. President yeka yasalawo nti kino kikolebwe kino kikolebwe. Okay, tweyanziza okutwagala bana Flashlight Channel Uganda. Twebaza abantu abali mu diaspora mu Uganda wamu n'ensi ezitweliranye wano. Twebaza okutwagala mwebala okusubscribinga ku YouTube, ku Facebook, ku Twitter wamu ne Instagram. Comments ni advice tuziraba, tuzisiima. Mwebale abali mu struggles ez'enjawulo, aba people power, aba NRM ne patenda zisijja kwogerako olwaleero luno. Naye tulaba waliwo ensolo ebbiri eziri kusiitaana kati essaawa zino twogerera. Ensolo emu kati essaawa eri mu Karamoja region, endala ensolo ekyali muno mu Central region somehow. N'olw'ensonga eyo buli ekigwawo kyonna tudduka eri Mr. Byarugaba natutangazaamu kuzimya manifesto bwedda ze boogera tutuuseewa. Koffe katumusinkana atubuulire bano abali mu campaigninga beboogera banabituukiriza oba mu ssaawa zino batuuseewa. Naddala Bobi Wine ayina ebintu bingi byasuubiza eggwanga lino erisawundi tulimu essaawa zino. So n'olw'ensonga eyo katuleme kulaya Rugaba atubuulire ebintu bino bituuseewa nga Bobi Wine akyali mu Karamoja region. So Mukulu Byarugaba tweyanziza nnyo okubeeramu naffe ono olunaku olwaleero. Nange neyanziza. Weyanjulira abatulaba The Flashlight Channel Uganda. Byarugaba William Gemanya. Naye nfunye request nyingi. Ndowooza bwe nabagabye ntumuteekemu William Byarugaba. So fakusimu yange waliko 300. Nja kuba confirminga abamu. Nja kunyonyamu naye mbawe. N'abasinga obungi ekinsanyusiza. Nkiddamu ekinsanyusiza bangi ba people power. Ebweru na wano. Katabo benjagala ku entertaining. N'abalala bwe bajja yes aliwo ababa baagala balabe byenjogera. Manyi bw'oba olina omwana nga mulwadde nga buli kyomuwa kyonna kikomyawo togaananga kumuwa mmere kubanga n'obwaba bikomyawo waliwo otusigalayo kati otusigalawo ate twe tumubeezaawo. Kiki ekyentegeeza waliwo n'abamu abatatwagala bataagala ebyo twogera naye bwe bawulira ne bawulira n'obongera oluusi waliwo ekibajjamu okukakana n'olaba nga akugamba nti Byarugabe ndokose katutambulire wamu. Ngago bwalokoka NRM. Saarokoka NRM narokoka eri Museveni. Nze ndi wa NRM atawagira Museveni. You see abantu abamu tibamanyi nti ekizibu kya Uganda si NRM. Si NRM. Ekizibu kya Uganda Mr. Museveni. Uganda enezenga etawanyizibwa akantu kamu kokka presidency. Tibakulimba nti kintu kirala presidency kubanga buli kimwe ekikolebwa kyesigamizibwa ku presidency. President yeka yasalawo nti kino kikolebwe kino kikolebwe. Ebifu byonna yasalawo. Buli kimu mu Uganda oba byabufuzi oba ebyekiramuzi oba paramenti ebyobufuzi byonna byetololera ku presidency. Presidency bwe yonooneka buli kimu kyonooneka. Kyova olaba mu Uganda muno titulinamu institution eyetengeredde ya denage. Tulinamu omuntu ayitibwa Mr. Tibwaburu ye institution yalemeseza buli kintu kyonna institution teri ekyakola yeka yatunulibwa ye buli kimu. So ekintu president mu Uganda no mu nsi endala kintu kikulu nnyo. Kakati nga tonagenda maaso. So structures za Uganda essaawa zino teziri active. Tibakulimbanga nti mu Uganda mulimu
ende institution nga yetengeredde ng'ekora. Oraba n'omuntu n'obwazimba toilet mu byalo aba ayagala yite president agigulewo. Nawe abasajja mutesiza nnyo wansi. Tulina obulwadde obuyitibwa presidentism. Buli muntu yenna ng'ayagala kola ekintu atunulira president. Ate president yabyereetera nga tawa muntu buyinza okukola ekintu nga yetengeredde. Ayagala buli kimu yaba akyekolera. Naye as time goes by, as time went by, byaba akafayaringa. Ekitongole ekiramuzi kyafudde. Kyonna kyafa, parliament yonna yafa, buli kimu nga buli kimu tutunulira omuntu omu yekka. President. So ebyo bwembagamba nze nti ndiwa NRM nesiwagira president. I know what I'm talking about. Kubanga mmanyi kyekizibu. The moment we get rid of Mr. Tibuhaburwa, eggwanga likyuka. Tosobola kukyusa eggwanga lino nga Mr. Museveni akyali mu bukulembeze. So ndowooza byebyo. In fact newe tulaga kati. Campaigns endaba engeri gye zitambulamu. Tulina abantu 11 naye nga bwe ntulo kubagamba 11 tulina abantu 2 mu race. Abali wabayita nvandirwa. Ziri nvandirwa. Bali bantu 2 bokka. Abanauganda bwe muraba weewawo obwavu bubabonyabonya. Naye bagezi. Tosobola kuteekako third force ne bakukiriza. Abanauganda bamanyi oludda olunyigiriza olunyigirizibwa n'oludda olunyigirizibwa zenjuyi 2. Third force does not exist. In fact nze ayogera nawagirako Mbabazi. Twali twagala tuteekeko third force. Mmanye byaliwo byonna. Nze naraba nga tulemererwa nga tuli mu makati wa campaign. In fact na kino kankyogere. Oraba abantu nga masse abantu bangi abasinkanye Bobi Wine. Kati abantu ba NRM bamukomperinga ne Right Honorable Mama Mbabazi. Masses ziyafuna enguru nga bagamba nti Mama Mbabazi naye yazifuna naye yajjayo emitwalo 10 bameka nti ne Bobi Wine ajja kubeera bwatu. Muleke kwerimba. Bobi Wine ye Bobi Wine ne Mama Mbabazi ali Mama Mbabazi. Mama Mbabazi kampeni ze zaafa nga mukyala we amaze kuweebwa obutwa. Buyinza kwanga abalala bagamba si butwa naye ffe abaaliyo twakitegereko nti yaweebwa obutwa. Oluvannyuma lw'okuweebwa obutwa kampeni za Right Honorable Mama Mbabazi zonna zaafa. Ffe abaaliyo ne tusirika busirisi ng'avudde Bungereza nga bamugambye nti ddayo tokyalina kyazza. Gw'osobola kubeera mu kampeni nga mukyala we olese kumpi mulamu. Oyinza kampeni kyo z'osobola okukola ng'omwagalwa wavuddewo. So kampeni zaafa ne Mbabazi yazivaamu naye ng'omusajja n'asigala nga mwaramalirize. Kyova olaba abasinga obungi nabalaba nga badduka bagende wa Besigye. Abasinga obungi tebadde wa Museveni badde wa Besigye. Kyova olaba Besigye n'abantu abamu kino tebakimanyi. Mu byafaayo bya Uganda kasooka President Museveni ateekawo okulonda. Titufunanga abantu bangi percentage enene ey'okulonda ng'eyaliwo mu 2016 naye abantu tebakimanyi. Why? Ekyabaleetera okulonda yali factor ya Right Honorable Mama Mbabazi. Ng'avudde ku mukama we nga baawukanye. Kumpi buli muntu yamanyanga nti Mbabazi ye yabbanga akalulu ng'akabbira mukama we. Kati abantu ne balowooza nti engeri gy'abadde omuntu abadde amubbira amuvuddeko omusajja tajja kutuba kati katugende tukuba akalulu tujja kumuwangula. Ne bamuwangula eventually. Eyo factor yali nene nnyo n'abantu bangi tebakifaako. Kyova olaba for the first time Besigye yafuna million 3.5. 3.5. Naye nga ababaka alina batono nga 35.
abantu bangi bava kwa Mama Mbabazi nga baraba kampini ze zifudde. So ekyo kintu kyo kugamba nti ne Bobi Wine bwatyo mwerimba owaffe tulinayo olugero n'olugamba nti agoga yanego gabutosya. Agoga yanego gabutosya kitegeeza nti amazzi g'osobola kugaya nti matono gwoba ogoya akaro ate ge gayinza okuleetera akaro okubobera ne kajja obulungi ne katajja bulungi. Gwe oyinza kugamba nti amazzi matono kumbe mangi ne gonoona n'akaro. Kati abantu n'okusingira ddala aba NRM n'aba FDC bendaba nga bageraageranya kampini za Mbabazi eri mu Arua ne za Bobi Wine kati nga bagamba nti Bobi Wine temuli nti ajja kubeera nga Mama Mbabazi. You are lying to yourselves. Ekyatuuka ku Mama Mbabazi tikisobola yadde n'omulundi n'ogumu okutuuka ku Bobi Wine.